mu nnyanja ennene gye tuyita Pacific Ocean. Mujjukire tugenda kubeera n'erunino, naye kati empewo ziriyo zirwana zikubagana nga erunino tannatuuka, kati kireese ekyeya drought. Kati ekyeya kye tulina kyongedde ebbugumu mu mwezi guno mu Uganda mu mwezi guno ogw'omusanvu. So we twogerera nti kirina engeri gye kikosezza ebyobulimi n'emmere, kikosezza embeera y'obudde n'amazzi, ne kikosa n'ebyobulwadde, era Ministry ya Health efuba okulaba nti obulwadde obujja olw'okuba nga tuba tulina ebbugumu lingi oba omusana omungi, obulwadde obujja olw'okuba nga amazzi gafunye ebbugumu lingi, n'obulwadde obujja olw'okuba nga endya si nnungi, Ministry ya Health ensonga zino ezeekenneenya. Naye n'ekirala ensonga ab'ebyokwerinda bawongeddemu amaanyi ku nsonga ey'okulaba nti abantu abavaayo ne bajja olw'okuba nga waliwo okulwanira amazzi, waliwo okulwanira omuddo. Tetwagala abantu balwanira ensonga ezo. Gavumenti efuba okulaba nti okuteekayo ebyokwerinda nga tewali akosa munne, n'okulaba nti ente nazo zifuna amazzi tezifa. Then n'ekirala n'okulaba nti gavumenti abantu egenda batuusaako naddala abali mu bitundu ebisinza okukosebwa, okubatuusaako obuyambi okusinziira ku buyambi bwe basinga okwetaaga. Bayinza okuba beetaaga oba amazzi, oba beetaaga mmere, oba beetaaga wakusula, kubanga omusana bwe guba omungi n'omuliro nagwo ogutera okukwata abantu ne bafiirwa naddala mwe basula, their shelter. So gavumenti ebuulirira abantu mwenna nti mufube okulaba nga bwe muba mulina amazzi, bwe muba mulina emmere awaka, mukozese nga mukekkereza, kubanga kyekyeya kisse. Ekyokubiri, abali okumpi oba abasobola okufuna amazzi, oba muli ku nnyanja oba ku riva, ku mugga, nga musobola okukozesa amazzi okufukirira ebirime, irrigation, gavumenti ebabuulira nti mukikozese. Naye n'okusaba nti gavumenti yo naye egenda kuvaayo okubanga erina kyetuusa ku bantu naddala abasinza okukosebwa. Ekyeya kiri buli wamu, naye wetwogerera gavumenti gyo twasazeewo nti sabulijoni y'e Karamoja ne disitulikiti eziriraanye ze zisinze okwokyebwa omusana guno. So gavumenti etaddewo obuwumbi 5 okulaba nti nga zigenda kuva mu luzungu kye tuyita ekiri mu budget, ate nga kiri mu Public Finance Management Act ne mu Constitution mu ssemateeka wa Uganda kye tuyita Contingency Fund for Emergency Response. Kwe kugenda okuva obuwumbi 50,000. Ssente zino zikozesebwe okugula emmere n'okutuusa amazzi ku bantu bano ab'e Karamoja ne districts eziriraanye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku nteekateeka gy'oyogeddeko esookera ddala, kino ekibadde kikolebwa bulijjo, ebidduka bya gavumenti bino n'ebyuma ebya gavumenti bibadde birabirirwa bitya okuba nga bibadde bikyaliwo, era kino kye mugenda okukola tekigenda kutaataaganya nkola gye bibadde bikolamu? Yes, I have 2 questions, Honorable Minister. What penalties does Cabinet propose public officers who misuse and abuse government vehicles and machinery? And secondly, about the repatriated Ugandans, how is government supporting the returnees currently? Thank you so much. Part 1. Minister, morning, and thank you for today for taking time. I'm Ron Manager. Honorable Minister, journalists were under your docket. Right now, over 700 national media journalists are jobless. Did the cabinet address that issue? If not, what's your message? Thanks. Can we deal with those? How
how is government taking care of the plant, machinery and vehicles in the current setting? Government, like I said before, each ministry, when it comes to vehicles, the vehicles are under the Ministry of Transport and Works. But when it comes to the other machinery and plants, they are managed by those different sectors. I've given the issue of Mpoma Satellite. Mpoma Satellite is managed by the Ministry of Science and Technology, under the custody of security, of course. But when it comes to now the technical professional bit of that, it is done by the Ministry of Science and Technology. So the principles we passed yesterday are taking the responsibility of standardization under the Ministry of Works. So wetwogerera ministry ebintu byonna emmotoka ebintu byonna ebyuma ebiri mu ministries ez'enjawulo biri managed by those ministries, okujjako amamotoka ge gali under Ministry of Works. Naye kati twagala Ministry of Works ebeere ng'erina abakozi abasobola okulaba nti bateekawo omutindo gwa buli kyuma ekiri mu gavumenti, n'okulaba nti buli kyuma ekyo kirabirirwa bulungi, n'okulaba nti buli kyuma ekyo kikozesebwa bulungi. So obuvunaanyizibwa obwo tubujja mu bitongole ebyenjawulo bibeere nga bidda eno mu Ministry of Works. Kiba kitegeeza nti n'oyo agenda okukozesa ekyuma ekyo bwe yakisomereranga gw'okola omulimu ogwo, Ministry of Works ejja kubanga ekulinako obuvunaanyizibwa.